Yes, Faadi TV jimbandiza kade kano mwasibye mutya ngenda kubasaba musubscribinga ate munyigene kali kitalo waliwo omugole afudde nga yakava mikolo lunaku olweggulo gyabadde mikolo afudde lunaku lwayo era nga abafamile ye bali mu ntiisa bali maziga gatagambika olwokubanga nti omuntu waabwe yabadde mikolo lunaku olweggulo naye ate olwaliro akoze ki akedde kubanga akutuka afudde amanyikiddwa nga Joan Nawali Joan Kisaaki amanyikiddwa nga Joan Kisaaki munange basobeddwa abafamile omanyi munange nabagamba nti okufaako kwanjawulo okufa tekumanyi nti atona ali bikyano ali biki ono yali abadde yakava mu mikolo naye olumbe lukakanye lukozese ki lukakanye lumukimi abafamile kugambe bali mu kutya omanyi omuntu okubeera nga muli mu kutya nga mwebuuza bannaye ki kigenda mu maaso kiki ekigenda mu maaso beewunyiza nnyo omuntu waabwe teyalwadde nga omanyi nti omuntu sigamba nti yabagambe nti alinamuko obugonvugonvu omukolo bagikoze bulungi ne giggwa mu kyalo omuntu nga bw'onaawumulamu bugenza okukyanga yafudde bugenza okufa nga yafudde kitalo nnyo ekya Joan Kisaaki naye nga abafamile basobeddwa okwo kwe bayita okufa n'atalwadde afa ensi n'atalwadde afa era omuntu boddawo n'osekerera omulwadde ng'ogamba oyawedde nga gw'oli mulamu maama osobola okufa n'osooka n'omulwadde abadde omulwadde omuyi n'omusooka gwe ate abadde omulamu ng'otambula bulungi ng'ate oli aliko okisigeni ng'ali mu ddwaliro ali katanda ng'amazeeko emyezi n'emyezi naye ng'emyezi gy'amazeeko katanda ng'obadde otambula bulungi ng'emirimu gyo gikola bulungi ogikola kiriya ng'oli bulungi naye ate gwe n'okola ki naye ate gwe n'ofa okumusooka ensonga zo munnange kitalo nnyo ekya Joan naye ng'abafamile bali mu nteekateeka yakuzeko manyi okubanga ate muva mu ssanyu ate ne muba ate nga muteekateeka mukolo gwa nnaku ensi bannange ensi si nnyangu mbagambe babadde mu mbaga eggulo olwaleero bugenza okukya ate kati bagenda mu lumbe kyokka tebagenda mu lumbe olw'omugole si byangu wadde n'akamu si byangu ate kyewuunyisa kikuba encukwe abafamile maama we yakubiddwa encukwe takikiriza nti muwala we bagenda kuba bamuziika nga babadde bava mu mikolo bambi tebakikiriza naye nga munange obwo bwe bulamu bwo bwe butyo kibula omusajja abuyimbako tetwafuna bwaddembe lubeerawo kupungikirwa kuba tusobola kumanya anti ngenda leero anti ngenda luli olabirawo nga kikoze ki olabirawo nga kigudde bugwi ensonga zeezo subscribe watonyigene kale bagita Faadi TV olumbe terumanyi nti ono mugole ono musirikale ono wamagye ono waki ono anyono engineer buli omu lumutwala ono mugagga oba mwavu oba muto oba mukulu n'obwana bwakazaalibwa bu bebi olumbe lubutwala okwo kwe bayita okufa naye nga si byangu bambi abafamile ya Joan Kisaaki bo bali mu ntiisa bali mu ncukwe bali mu kutya okutagambika olw'omuntu waabwe okubanga afudde mu nfa gye babadde batasuubira bonna kugambye bonna bali mu kyekango tebakikkiriza waliwo ekintu ekituukawo nga tokikkiriza ne waliwo omuntu ayinza okufa ne weewuunya buli ssaawa oba okiddiŋŋana n'ogamba naye bannaye yafudde n'ogamba oba oli mu kuloota naye ogenda kwekanga nga toli mu kuloota kubanga abasingadde bagamba bannaye tuli mu kuloota tuli mu kirooto omuntu mwabadde naye eggulo ku mukolo era yabadde ku mukolo gwe ebintu ne bitambula kiriya yeebase bulungi agenza okufa nti ate afudde amanyanga bugenza okutya nti ate afudde omuntu kugambe bambi babadde mu kyekanga eky'amaanyi babadde mu kutya okutagambika bakyewunyiza nnyo naye nga okwo kwe bayita okufa bw'atyo Joan Kisaaki bw'afudde bw'atyo bw'agenze mu kugenda okutategerekeka bw'atyo bw'afudde abafamile ye bo bakyali mu kutya na kubuusabuusa nfaaye naye ng'okwo kwe bayita okufa
tewali amanyi kiki kyatuuse ku Joan, tewali amanyi naye nga yeebase bulungi. Subscribe ate onyigire ne kale. Jimpereka like video eno, nigamba nti comment section weeri awo bakawentera mu comment section, tusigale nga ogifollow nga bagita Faad TV ogi. Mbane updates ezinavali mbana mawulire agaba gatambula okwetoola eggwanga lyattu Uganda. Bwe bulungi mbagala nnyo mwenna mweraba like ngo comment nga to subscribe.